Abatuuze b'e Nansana West twabasendebwa ennyumba zaabwe olw'okwesenza mu lutobazi lwa Lubigi badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Bano badduukiriddwa ekitongole Kiyimba Uganda ne weema ez'okwebakamu bulangiti n'emmere. Bampadde tenti yiino mbadde nsula wabweru mbadde nsula mu mpewo nina ekifo kyange mwe mbadde nsula wali awali ekitebe wansi awo we mbadde neesonseka. Nfunye blanket nfunye liquid so njagala okwebaza bonna abo abatuyambye. Twaze n'ebintu nga bimala abantu over 50 families zetwa budgetingidde. Tents tuwaddeko ababadde basinga okubeera ddala obubi. Bakansala be bali batu identifying la families zibadde zikyasula ebweru. Bano bennyamidde olw'embeera abantu bano mwe bawangaalira kati. Tusanze abantu mu mbeera ey'ennyamiza. Ky'osinga okulaba olumu omala kutuuka mu mbeera bweti neweebaza Mukama olumu oyinza okubeera eyo ng'olowooza oli bubi naye bw'olaba ate kuba kusinga okubeera obubi n'oyongera okunywerera mu Mukama. N'ekibiina ki NUP nakyo kidduukiridde abantu bano. Bannange mututikudde emigugu twebaza nnyo esigi waffe okuva ku kitebe kya NUP webale tubeerera mutaata Nubiani mwenna buli asobodde okujja. Poliisi n'abakulembeze abalala ba RDC bagamba abantu balina bawa mmere wano baveewo naye nga lwa batalina wakudda ffe tugamba nti abo abatalina wakudda ati bafunaako okulya. Ebintu bino bibakwasiddwa ssaabawandiisi wa NUP David Louis Rubongoya. So tubaleetera ku mmere ne tubaleetera akawunga muceere ne sukaali okubasobozesa waakiri okufuna emmere nga bwe bagezaako okulaba ekiddako naffe nga bwe tubayambako. Ky'ekitongole kinnema olunaku lwa leero kyerudde emyala ejjali gyazibikira mu kitundu kino.